Gwolengera mu maaso ga screen yo ye mutabani wa Mole Namatovu Mirundi saako John Mirundi sajja akedde Kachai. Emabega wa production eno bikutuusaako mu byuma saako ne kamera yenze Saalongo Kankaka Peter okubanga nkutuusaako. Oli butereevu ku mukutu oguyitibwa TMO Online Television. Genda mu YouTube yo tekemu ekigambo TMO Online Television obeere ng'osubscribing oba ng'otwegatteko oleme kusuubwa bya lwaleero. Leero nno tukedde okujja okubaweereza naye owedda nina akatambi kempuliriza. Mwali mugamba omusajja ono alina byanywa ebirala naye nze njagadde mbatereko vidiyo ng'anywa kacaayi mutekakase ky'obusajja ebintu biri takyabinywa ali kacaayi era afaayo ku bulamu bwe mwena abamweraliikirirako. Kaakati nga situnabagenda nga bwakyamalirizamu akacaayi Yozefu Tamale Mirundi ampadde akatambi akandowoozeseza nti kacaayi koolabanywa ako kayinza okuba ke kasembayo olw'ensonga nti mafia meeting eyayise bagambye nti akabadiiko okubeera nti n'emmotoka bwe bati yamutomedde tekaakoze ate ndowooza kabajjeyo obutwa mu katambi kengenda okuteerako wano nga tutandika kawulirize mangu kuba tugenda kutandikirawo saawa eno ebyo byebulira mu katambi ate era bye tugenda okwogerako n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikuba tooki mu byobufuzi by'eggwanga kambeere nga nkuteerako akatambi ate mangu ddala tubeere ng'omukukunavu ajjeewo kacaayi nga tutandise yenze Saalongo Kankaka okubanga nkutuusaako TMO Online Television ne Yozefu Tamale Mirundi. No, that thing was on his own. That was his own making. And I don't think we needed something further than that. Hmm? No, I'm trying to show you this. You know, they're just people who don't care. Don't care. I mean, why should I care? If we have a tough life, I'll see how to answer. If we have something dangerous, we shall handle. We shall handle. Why should we have to wait? If maybe Patricia is also sidestepping, that is the difference. I normally talk to John, and I trust me. I tell him the truth. I tell him the truth. What it is sometimes fake. So last time I was talking to Uncle Mo, he told me, of course, the first lady was in charge. So I'm trying to see how we can maneuver this kind of situation. So I want to send you guys to see how best we can handle such a situation. I was also looking at at the fact that now we have a challenge of this Muganda. Huh? You talked about it, the engineer. Now, when you try to go into the measures, look at the measures that you want. Why don't you talk to Kagoro? Why don't we talk to Sulaiman? You know, most of these guys are influence. You know, most of these people, what they normally say at is how we can overcome, the situation between the lines. The situation between the lines is no matter what makes some things different. It is no matter what makes some things different. Understand the boss. Now, we have a challenge that these people, he went overboard because last time I had Mr. Ruto talking about energy. They are putting their focus on this ministry and particularly that element of corruption. They may want to talk about it several times. They may really want to talk about it several times. Now, when you look at you try to look at the situation. He met the president and addressed him. You don't know exactly what he told the president. And why would we be given guts to move along with? So it is just one of the few things I'm trying to also to look at. And maybe we'll discuss it out. We will sort out the few things. Then after Uncle Mo took me to Mama, we talked about it. Then Mama was like, now who's this Muganda calling himself Rutwama? Isn't my husband the one who gave him a job? And you know these guys, you give him a job and he poses around, he poses to be from a rich family and all that. Now, let me tell you now then. There are certain things that we sometimes underestimate. But
But now what we are going to do, you're going to give me Rutuama's number. Yes, I'm going to go into tracking him. I need to see how we can keep tracking him. Yes, we track wherever he goes. Yes, I heard of a rumor. He's also trying to go to Tamale Mirundi and they do something. And you know those miso stuff. Those guys can go into you and they dig you out completely. So that is one of the things I would like us to look at. There is simply no need for us to go on suffering because there is somebody broke in the way. Now the challenge is very simple. He has a SFC guarding him. So it has to be a very, very, very strong trick. A very strong trick that we need. No, look, there are so many people. You know, in the military maneuvers, if you just want to succeed, there are so many ways you can do that. There are so many ways you can do that. Look, you have a poison. Mbaniriza Nateera ono ye mutabani wa Mmole n'Amatovu Mirundi Tamale Mirundi olwaleero Nateera tuzze okubaweereza online. Mzee oli otenda kuzina ndi bulungi nnyo. Siyinza kuba mweraliikirivu kubanga bano abasajja basiru. Why do I say that they are stupid? Mu psychology bakuga nti who is a stupid person or a fool. A fool is somebody who does the same thing again and again, expecting different results. That's a fool. That's how we describe a fool. Kakati bwe ntunuulira abasajja bano bakola ensobi ze ezimu. Look, baategeera nti mbayirako information y'amaanyi. Kati bano balowooza nti banyonone wa president angobe mu government, which did not materialize. President angandi genda mu president's office, tumwebaze n'agamba bali. N'agamba omukazi yali mu permanent secretary. Temuteeke mu category etafuna musaala. Bw'anaaba tafuna mbwajje ampa omulimu mbw antwale mu media center anfuga ancontain nalinja kumutta. Nalinja kumukuba mutte mu media center nali mulinza alangirire. Amuintroduce gwani gwe ngumulenzi gwe ndalaba ngo obunyi olukuku ndi otwalenze. Kakati bapaawo ne baka kakati ate eriyo omulimu mu New Vision nalinja mukuba naye mutte kuba group yemu. Kakati tutambudde ekyo kibalimye okukkiriza nti oyo omusajja bw'asalawo ekintu bazze mu gundi bazze kakati TV bazizanyidde mu nzivuddeko. Kuba never allow your enemy to celebrate victory over you. And I cannot allow a situation that gives me 50-50 tikiriyo bano nkuba bakubi. I know at the end of the day population yebategedde bajja kudduka oba babattire wano. Nolwekyo sirina tu what can I regain what I've lost? Nkyakisobola. Tebawangudde kati ate kino kisinga kiri tebaki era kati beeralikira kati ate badduse ne bagende wa president mbw ate sebo president ebyama bya government atabyogerera kuki tasobola kuŋŋaana tekijja kuvaawo teri ku nsi kuno muntu ajja kukijjawo wano tekiri ekyo temukirowooza kyazze ate mwana wange kakati egundi abizindalo by'omukyalo byo bijja kuno ne biryoka bisaasaanya kubanga bano ensi yabatamwa. These people ani yabata ensi yabatamwa dda. Kakati bwekyo bakola mbukulonda kutuuse kakati ngende mbavubuka to be relevant to the nedda. So okumya empisa embi leka kubba mpuuta wekka leka kutunda nnyama nga abalala bonna oleeta kafyowo kalusu ataliyo. Leka kudya nyama n'ogiteekamu falodoni gw'ogitwale wekka. These ones, if you make the reforms, bayonna bakumanyi nti gwe gw'obikola. Kakati gwe ne bw'onooga nti be relevant to Museveni. Issue is not your relevance to Museveni. Issue is the perception of people about you. Abantu bakwetegekera bwetegekesi bakutta. In fact, nedda bwe kye batamanyi. Bo bagamba nti nze mba isolating from Museveni. Yes, if I don't isolate you from Museveni fena tujjagwa. Kasita mubeera nga mutambulira mu lyato ne mulabanga eryato eryo omwana wa nannyini lyato alikubamu emisumaali. Throw him, drop him in the water and survive.
ekyo tekiriiyo. Bano tebabbira Museveni nedda. Bano baali baagala kuwamba Museveni, bayinamu gavumenti yaabwe ejjudde obujoozi. Tekiriiwo, bafa. Andi kankubuulire, ffe tubalwalinga intwe twapu batteyo omuntu omu, olabe faamu bwe zikwata omuliro, olabe obufakitole bw'omulenzi oyo bwe bukwata omuliro, olabe buwoteeri bwadduka nga bukutta omuliro. Tebasobola, ensi yabakyawa. The least they can do is to kill me. Ne bwe wabaawo omuntu ne bamutta ne bamubawaayira tebasula wano, tebasigaza kantu wano kuba ensi yabakyawa. Omanyi, when you are stinking, you don't understand that you are stinking. Ate gye bakoma gwolowooza lwaki accident bagiwandiseeko mu mawulire? Eyange tebasobola kubanga bategeera bo be bannoonya. Kati for how long are you controlling? If you see something running very fast, don't think that God has sent Angel Gabriel to save you. Ngogudde mu nnyanja and you see something is speeding. That is a crocodile. The second thing you should observe is a rock and a back of a hippo. Oyinza okubanga gwolowooza omugongo gw'envubu oyinza okuyita ekiyinja kozi oli ku mugongo gwa nvubu. Kati bano bali ku mugongo gwa nvubu. I started capturing their meetings long ago. How is it not about 2 years when I started playing these tapes? Yes. Is it not 2 years when I saved Nachove? Then playing a meeting eyokutta Nachove. Kakati ebyo ebyuma byasigala bye bakwata. What they are doing now, mbadde mbasonyiwa n'obasonyiwa. What they didn't know. Bo baali balowooza nti bajja kuteesa ne Kaliisa naani nti siboogera ku kati kamba kubira eddala without control. What they have to tebasobola. Anti nkubuulire mbawulira werinda. Kati ensi ebalindiridde. Ate mwana kati ekibyo kitegeera. Kakati ate bo bayinza obutanzita ne wabeerawo saadi gundi. Omuntu ayagala okuleeta crisis mu ggwanga nanzita. Bano tebasigaza faamu. Omuvubuka adduka kiro. Fakitole bonna bukwata omuliro. Kano kadduka buddusi bakattira wano tekayinza kuwona. Ono w'obuwoteeri naye atema butemi n'omutwe gwe. Kuba be bampalana, be bagenda luddawo. Mukakanizi oyo atema butemi anti be baawa. Diana kye bamukolera wano bwe bamuvumbagira ekimuwonyeza mubi abantu tebamuwonyeza. Oti a beautiful woman. People don't know how we should happen up her face. Oyo kye kimuwonya. Yes, because why don't you abantu bano kutuduwa wulira kano ogera kulya military police manya gundi semwayi ogera kulira ki owulire bwe bajje battira abantu eruzira yuruhiya mukatambi kano ogenda babulira. Kakati nze mbalekera society ate bwe kye batamanyi nabagamba nti you people temuzanyiranga ku muntu omu. Fe Abaganda batuga nti empande emu eyiwa ekisero. When you see somebody challenging you, an individual challenging you is sent by God. But what they have to do is stop stealing, stop humiliating people. Kakati basaza amagezi baga nti buli munye nagende yesimbewo. Tikuba tunababa baka parliament we shall remain relevant to Museveni. The issue is not being relevant to Museveni. The issue is that you are hated by the population. Bajja bakubula badduka nga bamuleeta nnaku ezo bamuleeta bamujja waabwe nga nkadduka bamuleeta yaziba oluguudo lw'abantu. However much you are relevant to the president, when you are hated by the population, you should hide yourself. Kakati tokiraba. Kakoza Mutale has been hiding himself. Kakati yejjeeyo. Kakoza Mutale will end up in anti azeemu kwekalakasa kati alina tiimu eyamuleese okutta obululu bwa Museveni. Kati oyo gurupu eyamuleese si ya Museveni. Museveni tayinza kuleeta Kakoza Mutale today. Yankubuulira anti bw'olowooza nze gambye Kakoza Mutale will end up in prison. Wait. Mutale will end up in prison. Whoever is inciting him, Mutale will end up in prison. Ate kati Kakoza Mutale omusibira ku kwota guard ennaku nnyafa. Because he's an old man. Hey. Anti tenkubuulira nedda abantu bano mulowooza nti abantu bano bamaanyi nnyo. Ne mulowooza nti bw'oyogera n'ono oyogera ne Museveni. There is a big difference between those people and Museveni. Kakati bwe kibagezaako kugamba nti gwe vaayo naawe ofuke relevant.
fe tugenda kukolera wakakoza mutale fe bo banoonya ssente. Their aim is money, but they are killing. Nabo benyini bakimanyi bo balowooza bakitalo beekwese nedda. Ku Lwomukaaga mafia meeting yatudde bagiyita gunde bagiyita fellowship. Bano basiravuzi ne babaga nti bwemutuddukako kubanga mirundi atukuba naffe ate tugenda kuba kuba tubalivering katugende wa Museveni tuboogere. Some of the slaves are in fear tibagala kubatta. Ti group yagala kubatta ng'Escobar nawudde omusajja ayogera. This is turning like Escobar in Colombia. Batidde tibannawe bagenda kubatta. Nti era kyabakwatidde abawe ebyokulwanyisa aba protection yakulu owa side. They say it in their meetings. Kakati kitegeeza mmwe temubamanyi nti bano bw'oyogera nabo you tend to believe n'olwaleero lwennyini president abayise after cabinet ejjo baasibye bapanikinga nze mbamba manyi mbamba wulira meeting zaabwe zonna nziwulira. Kakati mmwe kyekibakola obubi timyayino tebasobola era namuno bakugamba nti bwotta mirundi Museveni ajja mukusesemya will arrest us. Kakati baga nti ache tulina okukola tufune omukazi ate bakikolako mu meeting ajje yeeyuze mbu yabadde amukwata tumutwale tumutte akasajja kankakube bekatadduka wano bajja kukattirawo anti abantu eddoboozi lyako baliwulira akasajja ako kankakube meeting zonna mwe kali ne mukattira abantu kuteesa okutta abantu bakakube bakajje wano kajja kuddu kuba bajja kukattirawo. Yes. Kandi njagala kubuuza mzee ku nsonga zonna ezo kakobinzirese bakakoza mu bani ewali scientific election etagenda kubaamu kuba campaign scientific election nabagambye nze mpandisa akatabo kange era by the weekend akatabo kange kagenda kufuluma. Scientific election is a snake in a cooking pot. I've written nembagamba ti societies nyingi ziyigira ku byaliwo ne zikyusa. Fe Abaganda ebika ebyo byolaba tweddira n'emiziro biina kwe byava oba ng'ekintu omuntu kyamuyisa bubi oba nga kyeyina ekikyamukolera mu kikoomu nti kakati ffe ab'enkima eyaffe tetulya byenda. Enkima eyaffe terya byenda nti Lukwago ne Kafeero baali baana ba musajja omu ne balwanira ebyenda omu n'afumita munne n'amutta. Ne baga nti abaana n'abazzukulu tebajjanga kulya byenda. Kati abamu bagaana ekyomugo ffe n'omukazi olubuto talya byenda nga alina omwana yes. Kakati abala baga nti kamukuukulu beddira nti omuziro kamukuukulu ffe byenda. Kakati jjajjange yaŋŋamba nti ab'empologoma tebalya nkoko original wanuzi ti enkoko baali bafumbye enkoko ng'eri ku gundi ku kibanyi ate sefulya zedda zino zebaawumba obuwumbi zikuuma ebbugumu. Kakati enkoko n'erinnya waggulu n'eyiwa enva ezaali zookya ku bebi yali yeebase. What happened? Omwana n'afa. Nti kakati eyo empologoma ya jjajjange eyo yaliyo teryaki terya nkoko. Kakati waliwo ab'ekkobe nabo one of the reasons bakugamba nti ab'ekkobe bajja ne bakola bwe bati. Ab'ekkobe nti jjajja bw'oba yagenda ku mukolo ne bamuwa ekkobe ne limuwoomera nnyo ndowooza oba nayagala agende oba akole ki. Kakati abantu bagendanga okugamba nti abaana n'abazzukulu omuziro nkima era ffe ab'enkima batugamba nti singa muba mulina omusiri gwa kasooli ne mukubiramu omukazi ow'enkima enkima zidduka tezidda. But the essence is that omukazi ono bamukubiramu n'akaaba ziwulira noise tezidda. Omusiri gwa kasooli ogwedda bagukubirangamu omukazi ow'enkima emiggo omukazi we yakaye nga tezidda mbu bannyina tebajja kudda nga mukubiddemu omukazi ow'enkima. But when you look around it was good noise nti enkima bwe ziwulira noise constant noise nazo zitegeera nti bakoze eki batulumbye. Kakati kyegamba kiri ki nabagambye nti buli ggwanga lyonna liyina akalombolombo ke ligulumiza olw'ebyo ebyaliwo. Nembaga nti USA after their independence they decided to arm themselves.
thinking that the British will return. What happened in USA? Abali bagala obwakabaka bagende Canada, abali bete bagala obwakabaka ba Republicans ne basigala mu USA. Kakati ne bagamba nti buli mu America abere ne mundu. Every American is armed. Why? There were fears that the British would reorganize and go back and attack America again. No lwanero America tata mundu. Self-defense. It became part and parcel. Why? They believe that the day they were given those guns demonstrated that it was only they themselves who could defend themselves. Since then, abakulembeze ba America batemudwe mundu abakulembeze eki abana bazze mu bidongo ne bakuba abantu amasisi bakola bakugambe mundu si yembi singe mundu yembi singa tuyina murders nyingi emundu is for self defense. Nembaga ekyo okubiri. You go to Britain. Britain yabantu tebachamanyi. Wajjawo omusajja nga bamuyita Lieutenant General Cromwell. Yawamba obwakabaka bwa Bungereza ne kabaka namusalako omutwe. Obwakabaka yabujjawo Cromwell. Yakisoma pe. Kakati bwe yabujjawo, what happened? Bamulwanyisa ne bamujjawo. Naye olw'okuba buyinza bwa kabaka yali amaze obbuwa parliament tebuddangayo. It is Britain is a constitutional monarchy. Yes. Power rests with the prime minister. Era prime minister buli lwakosa tebagenda nayogera ne queen. Naye queen buli government ejja mu buyinza. Bweba ya conservative ekiwandiko queen kyasoma my conservative government. Bweba ya Labour my Labour government. Ye queen yava mu ki? Naye Cromwell bwe yamala okuwamba najja natanese kabaka Henry namusalako omutwe. Later obwakabaka bwa Bungereza was reformed. Abangereza kakati bali sensitive nnyo. Bakugambye n'okulonda kabaka wa Bungereza n'amanga ga Commonwealth gajja kwebuzibwangako. Bakugambye nti ne omulangira w'e Bungereza kabaka wa Bungereza baagala bamuggyeko okubeera nga head of the Anglican Church. Why? Bayigira mu kiki? Cromwell kye yakola. Nembaga mugende Germany. Germany Hitler bw'amaanyi nnyo. He very popular. Hitler ye musajja yateekawo 10 points program zonna n'azituukiriza. Very popular. Naye Abajamani bwe baategeera ti Hitler ensi abazungu bamuwangudde. Naffe bagenda kutuyisanga baakola kye bayita Nazi Germany. It was not Germany, but we had also been captured. So whatever happens in Germany at that time is in Nazi Germany. And what happened is ekibina kya Nazi baakiwera. Germany ina freedoms nyingi naye kyekibina ky'aba Nazi. Yes, bakusiba. They ran from that situation. Niko tugende mu Italy. Mu Italy, mu Second World War, Mussolini yegatta ku Japan ne Hitler. Kakati Mussolini abande bamukwata ne bamutta. Naye olusabatalo bwe yaggwa obwakabaka bwa Italy bwagibwawo. Lwaki? Baaga nti kabaka yalonda Mussolini atalina magezi n'atwala Italy mu samatalo w'okubiri ku saidi ya Hitler. Kakati nembaga nti Tanzania naye alina akalombolombo kaayo. Tanzania bwe muba ku mukolo national function abakuumi ba president ne badereva be basooka okulya. Lwaki? Nyerere yali alina gy'alaga. Agenda okulaba dereva we nga yeeyayamula. Namubuuza gwe tewalidde emmere nedda ssebo enjala ennuma. Nagenza ewange banziyeyo kiro. Ngenza okutuuka mu State House ng'emmere tennajja. Nyerere n'ayimirira mu trading center n'agulira dereva we amandaazi ne caayi. Banne bano abakulu ne baga nti onaatulaba. N'oyimiriza president mu ka trading center kuba enjalayo. Kale bwe yaddayo omusajja ne bamugoba ku bwa drive. Nyerere bamubuulira nti driver with the mandazi driver was sacked. Nyerere n'asirika. Baba muyisa ku mukolo ogw'amaanyi. Nyerere n'avaayo n'adda ku balcony ya State House n'abaga nti I want my mandazi driver. Nga waali bamugoba dda. Ne bamugaa ssebo omusajja aluddewo okudda ssebo mulwadde nti I want my cancel all of the meetings. I will be driven by my mandazi driver.
abasajja siko kwata chopa Tanzania nsi nene nnyo bwe baatuuka ku kyalo ate omusajja ne yeeyongera mu kibira ng'aga nti eby'e Kampala biwunya ate kati baamala olunaku lulamba nga bataddeko ekizindaalo layisi anataka wewe paana kimbia layisi anataka wewe omusajja alabika essaawa bwemu addayo eka alowooza nti bagenzi esebo kati etanzania ne bakola lulingi nti tewalibaawo mu Tanzania muntu yenna buli wakola national function badereva n'abakuumi ba pulezidenti be basooka okulya ati kye nkugamba ti Uganda twaliyigidde mu kinaana mu kubba obululu kati mbadde nkugamba nti amawanga gonna gayina ebintu ebyagatuukako ne gasalawo ti Nigeria Biafra yayagala okwekutula ku Nigeria mu 1969 ne bafuna civil war nga Biafra egamba nti fe abayivu omutusosola mu magye ne mu gavumenti era okuva olwo Nigeria yayiga nti bakola endagaano etali mpandiike pulezidenti bw'aba ava mu northern vice we ava mu south ate akalubwe kaggwako ow'omu south n'afuuka pulezidenti si kiwandiike naye bakikola to harmonize Kenya bwe beetema mu 2007 era sitwagwa ya Uhuru Kenyatta yonna ereese mateeka bakola majimbo obuyinza ne buddizibwa ku district bagavana b'amaanyi nnyo ensi ereme kutunuulya ssento obwa pulezidenti kati baagala buli kifo kyonna kibeeremu ffe Rwanda mu genocide yayiga naye ffe mu Uganda tuyise eki nti twalabako akalulu akavuddeko an election that triggered a civil war ate nga bw'otunuulira tulina similarities nnyingi one eyawangula eyali agamba nti awangudde akalulu DP teyagenda mu nsiko the DP sat resolved that they considered all options ne basalawo bagende mu parliament Germany yabagamba ne Bungereza we shall shape Obote Uganda needs an experienced hand of military give military a chance military yetayiga ninga military tayina kye yayigamu Obote tayina kye yayigamu Obote like old monkeys who don't run in new tricks Obote tayina kye yayigayo kakati President Museveni ekibiina kye ne bwe twali badde kalulu kafiri and fair era nze sikkiriza nti Museveni ekyamutwala mu nsoko kubba bululu 69 yali agenze Mozambique okuyiga emmundu nti no President Museveni akugamba yalina agenda ndala n'okuva mu 7 yabagamba tetulumba Amini tukola olutalo lw'ekiyeekera ne bamugamba nti lulirisike so he had his plans already naye yasanga population nga DP bwe baamala ogiwangula yo ya taking option eri diplomatic bwe taking option eri diplomatic UPC did not appreciate era ababaka ba DP bebajjayo bakalagala kabaali bakitaka kiragundi abana ne babakyusa lwampaka which means UPC netandika okutigomya aba DP kakati situation yakolebwa yali eyambaani Museveni Kayira yabigezaako ne bimulema why Kayira yali tabimanyi yali fambola kakati Museveni took advantage of a country that was yawning for liberator esi mu kiseera ekyo is it different today the situation that prevailed in 1980 is almost similar why nti abantu bali bafugiddwa Idi Amin nga babeeyalinze buli kibi kyonna Lule bwe yajja n'abawamuko Lule ne bamugjawo Lule bwe yagenda abaddewo Boyito Jacob Obote baconcentratinga kweyambisa lyanyi kujja mu power as a result bwenze ewaffe waliyo omwami baali bamuyita Kayongo yajja Masaka n'alaba President Museveni ng'ayogera n'addayo ewaffe n'agamba kitange nti ndabye akasajja katono bwe kati nga koogera e Masaka akasajja ke kajja okufuga Uganda kitange yagoba Kayongo emisinde namuga semwogerera aleme kufuga Uganda Museveni agifuge ti akasajja bye koogedde katono bwe kati naye akasajja bye koogedde bye birimu amagezi Kayongo era bwe yafa
na convincinga NRM secretariat bamuwa obukadde 3 mu kuziika nembaga nti ono omusajja yali yeetaaga ne medal buli bayeekera bonna buli kyeyo omusajja yali nga bamuyitanga mulalo ku kyalo but he was far sighted era eventually nze nayagala nnyo Kayongo oyo kakati nkugamba nti embeera katubale embeera eriwo kati neyaleeta luli one the way the electoral commission was selected the electoral commission mu 1998 Paulo Mwanga yagironda without consulting anybody nagironda nagiteekawo today eno government yakikyusa bayita mu parliament naye balina problems ezi the electoral commission when you read my book in electoral commission eno eriko eyina problem ey'omusomesa ne lawyer omulamuzi nabagamba nti omu kubaakola ennyo okuteeka Besigye okumuteekako omusango gw'emyaka 2 there is no lawyer introduction to law you cannot charge a person with rape after 2 years the case yo yali egamba Besigye 1 kati ku testing tulabe ekyo oyinawo anti mzeyo laba abantu kibava bagamba nti institution zonna mwazeewo anti no anti gwe kale naye kasomalo zonoona nosanga abagezi kati gwe oyo omusajja bwe yali ayita mu kakiiko mu parliament gweroza bana aba opposition baali tebamumanyi baali bamanyi owomukubira nabagamba nti when do you raise an issue ku mupiira nti mwasambiza atali wammwe oba atali wa kika kyammwe after the match or before the match after yes kuba kati ono takyavaawo kakati naye olw'okuba aligirite conscious okujjako ng'alekulidde kakati bw'alekulira n'avaamu mu electoral commission which cannot do ate bw'alekulira kigambibwa kitya nti chairman wa electoral commission bw'alekulira kyekiddawo nti ono ate head mistress ekyokubiri which you must address which I have written in my book Gondi scientific elections a snake in a cooking pot mbagamba there is no way you can say that the entire commission after serving 2 terms it is dissolved. How are you going to get experience? I see. Because this committee of this man is new. It does not, apart from Lwakojo, who else has accumulated this wealth of experience? Nti buli myaka 10 akakiiko kayiika tekakola more than 2 terms. Are you building a permanent thing? This is why every time you start from zero. Nti n'obulobo bwennyini mwe tulondera babubba. Ne bu ballot boxes tebuliyo babubba. Yes, every time you marry you bring a new woman, then you marry new, you buy new bed sheets, you buy a bed, you buy a mattress, you buy a press. What type of family is this? Tomuyinza kugamba nti akakiiko k'ebyokulonda ng'okulonda kwatuusaako Uganda okuyiwa omusaayi abantu 5,000 ne bafa. We wouldn't be joking in this election. It would be a taboo for anybody to mess up elections in Uganda because ke kalombolombo kaffe twalibadde tweddira kubba bululu. Twalibadde buli kintu kyonna ekikwata ku kulonda. Naye instead praising a constitution. Constitution, you even fell short of declaring a constitution square, constitution court, constitution. No, it was not a constitution. The constitution of 67 was clear. Elections, the way elections were organized. If elections were organized properly, the question of an old constitution would not matter. Abangereza, a quote of their constitution is not written. Do they have constitutional crises? Your constitution yammwe ekyali original yenkana ki percentage okukikyusa gye mukikyusa ya agree. The American constitution was changed 10 times in 10 years, but they are only affecting bills of rights. Kati yammwe constitution yammwe ya 95 percentage ki esigadde ku original singa lubalukoye ng'abasajja abanyarwanda abapakasi bwe bakubanga ebiraka musigazizzaako ki kubanga every important issue in fact nadde mbagamba
nti mu mawanga gonna tebasobola kuwa chief justice nga tukolangayo kye tuyita Sulemanic judgment. Sulemanic judgment wakijja mu Sulemani ono yagamba yasala ogw'abakyala ababiri n'abaana. Kakati mu Uganda nze nakalabamu omuntu omu ayina Sulemanic judgment. Is only one person ayina Sulemanic judgment. Alimu omu kati si bano batwagazaaki bawaabo kati mwazireeti mutuleke nammwe munakiira olulala. Kakati nkugamba nti Sulemanic judgment eri twakijja mu Sulemani King Solomon nti the person, the only judge in Uganda whoever made the Solomanic judgment over argument was Katusi. Katusi yagamba nti provision y'emyaka 75 baali bakoze ebbiri, bakola ya term limit ne bakola ya 75 nga ze volves ezikuuma constitution on the future of the president. Katusi n'aga nti no, bwe mujjawo term limit twasigaze eno nga kyekisundu kyesigaziza ekiggalo oluggi. Kakati tudde nakyo mukijjamu ekitegeeza basis ya constitution kati esigadde kiwowongole. Yayinamu argument but we bamukubira nti if Ugandans choose their leaders freely, you don't need to impose term limits. No gusooka bamujjawo. Kakati mmwe ekibakoze obubi nti mutunuulidde Museveni n'NRM. This is an abnormal situation. Teri muntu agenda kuddayo kufuga kuwanga lino nga Museveni taliyo. Why? Museveni bwe yajja mu 1986 ne bwe yali agadde nti efuga emyaka 10 olw'okubona abo n'abantu ko baali bayiseemu baalikkiriza. The situation was bad. Mukkirize nti bobate bayisa bubi abantu. UPC yatulugunya abantu. Tetubeerangako na regime efaanana bwetyo. Kakati ekyokubiri nti okuva mu 1986 yali transitional nga tetunakola constitution paka 96 95 constitution netulamu the 10 years zaali zero. Bwe tuva mu myaka 10 nga Museveni bagimuwadde kyobola akanyamba yateekamu nti president wa Uganda ajja kufuga nga 2 terms of 5 years each. Why? Yali amanyi nti Museveni yakamala 10 years bw'omwongera 10 yajja genda ku 2 naye ate nga yeerabidde nti Museveni is a revolutionary. Omusajja bw'amala okuvuga nti omukazi nakuga nti nze Naalongo tuyinza mugamba nti wayi jangu okole eddagala ly'embeerera. Obwongo tebabutegeera. When a person tells you that I'm a revolutionary is not guided by term limits. Anti muze ekyo kye tulowooza muze mutulimba anti gwe kitegeeri nti muze muteeka constitution ne mugigoberera anti revolution nabaga nti mutegeera terms. Nabaga nti a politician is different from a statesman and a revolutionary. A revolutionary is not guided by term limits. A revolutionary changes society from one point to the other. Ekitegeeza revolutionary n'okujja okumulonda abatuukiriza kalombolombo. Bwe bannabwe bali anti mugjeewo yakuwadde ne chance emukuba n'emugjawo. Mu obwongo bwammwe bwonna temuli kukugjawo Museveni mu kalulu. Mu obwongo bwammwe bwonna bubeesibidde ku kintu kimu nti mweyego mwagala babagiremu. Nze nabaga nti no, I cannot waste my time arguing why one student should defeat us every term. Nemuga nti mwemba mwagala namwe mukulembereko ono mumuloge. Anti bwe mulowooza nti kakati mumanyi nti okutunda mu katale ng'omusajja ono oyina kumutta. That's rubbish. This is what these idiots and fools are doing. Because we cannot outcompete Mironde. Silence temujja kukifunayo. Temuli kifuna. Temuyinza kukifunayo. Amwana arrogant man, super arrogant. Temuyina kye mujja kufuna okujjako okubakuba paka abantu le banaabatta. So because if I know that this man outcompetes us, ndi kamugobe wano buli kimu naakola nga nkirabako solution. Buli kimu naakola nga nkirabako solution. Paka abantu le banaabakuba ne babatta. Lie like an envelope. So abantu ba Uganda is thinking nti butuula wansi ne bulowooza nti buyinza okunsiriza ng'osirisaani.
tugende wa president kugambe sijja kugendayo nja bakuba paka abantu lwe banaabatta because you don't reason. The same applies to politicians. Why do you believe that you cannot defeat Museveni? Abansigama nti balowooza tebakirowooza naye bagamba muli babbi ba kalulu mugenda nokubba kya busiru. Why have they defeated? Lwaki bammwe bavaako? Lwaki Kamuzibanda bamuwangula nakati Malawi bataddeko mulala bagoba Kamuzibanda ono abadde ayagala kulemerako bamuggyeewo. Lwaki Jamwa bamuggyako? Abagambi abatono nnyo ekintu kye basinga okulima mu Gambia binyeebwa. They are more civilized than you. They are less civilized than you. How come that entrenched gundi mwino okutegeera nti Museveni abafuga ati abalemye? Why is it that Mirundi has defeated you? Arrogance. Jemunakoma okuleeta akasajja kano nga nkakuba jemunakaleeta nga nkakuba paka lumunawummula mujja kumula mutegeere nti this man tasaagirwako mukiveemu bwe munaba temukifuddemu katubagane paka nga bwembalage nti bwembakunamya paka abantu lwebanakubakomu netulaba badduka nga abantu bamugoba mu nnuuni bamugoba mu nnyama bamugoba badduka bufakitole babukutta omuliro lwe bajja kuwummula ono duke buwoteri bwabulekewo bajja kuwummula naye mwe omulowooza nti Museveni kati Manu kambabuuzi Manu ebadde ku Ferguson kati yemu waliwo etteeka eryagoba Ferguson. Yes, but at the time no, Brazil took the World Cup trophy 5 times. Yakitegese newaabo waayo ne bagikubirayo. Why? Kati omupiira bagusomera mu kibiina. No. Ebikonde twakubanga ebikonde wano nga Africa ejjayo emidaali kati ekyagiina ebikonde biri ku computer si byakulya nnyama. So you cannot no, which means a study. What you study me properly? How come that I already defeat a jogoli okasajja kano wakayita kagezi nnyo ne buli bakajjayo omutwe ngangu buli bakajjayo omutwe ngangu buli bakajjayo omutwe ngangu paka libagenda okukatta kati abantu ke bategeere nti katta abantu olabe bakasigalawo wano ebyo byonna bibeerawo. Let me tell you tewali those ones nkubuulize ubonna temuli Kabuleeta yali awandika sports nga mukunywa omwenge tewali amwenkana bagenda mu Nairobi Breweries ne banne Kabuleeta yasigala atamidde banne kwe kujja ne bafiira mu accident. Is that really a person? Muleke nedda muluke kondi tuleeta Kabuleeta toyinza kuleeta presidential material era bamuwana buno bwe bumuwana wana buno obuntwe ya pusi bwe bamuleese nedda bwe bwalese nti obuntwe ya pusi mbubagule Museveni bamulyako sente nedda president aketubuyina ki nti when I'm talking I'm addressing people nti the man who survived the death because of beer he was drunk who could not even buy a bottle for himself. Tombulya bwobusajja sajjo tombulya mbwa kutiya ezo. Bobi Wine agamba kuluno agamba nti kyali badde kyetaagisa akalulu tukavaamu kuba tekali fair. Si eno engeri y'akalulu gye twakalulira okugenda mu rally. Bobi Wine tamanyi kubala. Bobi Wine nabagamba nti Bobi Wine bwatuleetera obuzibu factors that will affect Museveni in 2021. Nabagamba nti nti mukatabo kange ekijonjo mu market nabagamba nti Sudiru agenda kuba Bank of Uganda. Yes, Mutebiri nembaga nti Sudiru agenda kuba Bank of Uganda. Nene bagamba nti abapa Bank of Uganda baabwe era bakulusegere wali account zejjudde bwezi bebabbe emirambo
bebaddira abantu malwaliro bebasuula banka nedda ekintu kyammwe mukitte mulabe public headless revolution bwe mudduka mu buleje muyita nze njagala nnyo mukyonoone mutukube mutwonoone munyoge buli wamu babazingiza omulundi gumwe ate munaafulumirawa Museveni bagenda mukwatako ojja kulaba abantu nga basaba nti gundi bamugjeyo n'obugalubindi bwe nga banne tebabakutteyo mbabuulira nkugamba tikakati what can Museveni do nabagamba nti abamu ku bantu abeetaagisa attention y'amangu be baluzinga sente zaabwe mu banka. When we talk about these things, you overlook these people, the factors that will affect Museveni. Banks, people have realized. In fact, bwe kibatamanyi tikati ono omukazi yasuula banka avuddeyo n'okwewandisa ayagala kwewandisa kujja mu parliament bagenda. It means bagenda is demonstrating one few. I did not steal the money. Okay. Yes. Sente yazirya bamumanyi. Sente z'abagenda yazirya bamumanyi. And bagenda is provoking them. Touch me and I reveal. Toyinza kufuna courage eyo kujja mu bantu. Alina gwe yali akolera. Ati kubuulira kati esumba naye akugamba yes no ne baawali kye bagamba nabo baali esimbyewo bagamba mwenna mugende mwesimbyewo nakyengi naye bamugambye yesimbewo ewaabwe mbu become relevant to Museveni kubanga tajja kuwa obye nnyo bamaze omubbisa kati bamusindika mugundi kakati nkugamba nti what can Museveni do ku banka order the relevant government department to recover the money from the bogus mafia company and bring money back to government. Sente bali babanga banka ne bagisuula assets zaayo ne bazitwala ki mafia company kiri Mmengo kyabavuka be Mmengo kye kyasulanga banka ne bazisokoola kakati Museveni alagire ababba banka bakwatibwe banka azizeewo abakiga banka National Bank of Commerce abakiga abakazi abatunda obumonde bwabwe ne bagiteekamu sente enzigale kuba sente bazibbamu okitegedde nze kasoke kuterema akantu sikakasa nti ekiragiro ekyo ne wakigira kikola weka nyine wawandiika akatabo edda nakasoma akaliko ebiragiro bya Museveni anti nkugambye nedda kati ababbi abalina kati ababbi yabategedde bali panike meeting yabwe y'olwomukaaga yatudde n'egamba mutudduseeko naffe katugende wa Museveni tuwogere n'akawunti gye mubadde mujja sente mumutuddukako mutya nabo baakomyewo bwe bali ku zuumu nkirina kamba teri reconciliation kati nabaga ntwayingira kabuli phase omwatte munne eno survival temumbulira kintu don't tell me about other rubbish tombulira obujozi buyina okubaggwamu temuliddamu kuntawaanya temuliddamu kunnereegamu temuliddamu kumanyira kakati nkugamba nti kwata ekya banka banks which were still solvent like a Kureni Bank must be allowed to open because they were maliciously closed. Kureni Bank enjoys a lot of public goodwill and ratings. This is clearly demonstrated by the awards it used to get for excellent performance. In the case of Kureni Bank, the customers who had more than 3 million shillings on their accounts and insured have never received their deposits. This also involves their mortgages. The likes of this in Kureni Bank are in millions and need justice. Banka bwegwa mubawayo milioni 3 zeziri insured sente ndala bazitwala ne mortgages. This group obusungu bweyino ngemaze okutegeera nti bamafia bazibanga ne ku account kwe ziri bamanyiiko bano bazanya na muliro enseba manyi erinda kabiriiti they should bajja kuba waayiriza omuntu bamutte nga sibe bamusse bamuteeka mu jeneza bamuyingiza ekibuga bali sigala wano bajja kuyita ate ne Rwanda waggali nabaga nti mujja kulaba omusajja omukulu yeebagala seddume y'ente nga helikopita erwa nga yeebagadde seddume y'ente agiyita endogoyi mulaboza byakuzenya bisiga mwefulu when I predict 10 things I see 8 nenkugamba nti ekintu ekyokubiri road construction. For many years, President Museveni has been stressing the importance of roads to the development of the economy.
He categorized the challenge of transport in the bottlenecks that had to be eliminated. He created the Uganda National Roads Authority, UNRA, to ensure a sustainable road network in the country. However, because of the huge allocation that goes to the authority, UNRA was invaded by thieves, starting with Engineer Sebanakita and the eventual imprisonment of the then Works Minister, Engineer Byandal. President Yaleta Musende, Najiteka, Erabaji, Bagobambuli Muntuyen, na, Nebaji, Abasanyu, Abo Nabasanyu, Babagalanyu, Ebudi, what is sent him when we join a Musibisaba. Oh, strong with Baba Inako. Oh, strong Mutakule, Fabaganda Batugam, Fabaganda Tukugam, until Busabambo, Bukara Punguru Noros, Antibuka, no younger, oh, Biso, Boburico. We never would have Banga Basaka Muchach, Nemugana Muchachis are locally. Nenga Bariba, neighbor Singapore Tumuka Jambu, Zambaburi. Forgetting Kugama. Until Bobby Wayne, Yaina Tukwatira one. Bobby Wine yali atukwatira wano wokka. Nakugamba wano, protection of traders in Kampala, this is a matter I have been dealing with for years. However, these places were targeted by the mafia. I hereby reproduce parts of the book I wrote several years ago titled The Invisible Hand. Era noyogera mu bantu nti igundi akedi tuziremere bali tuzibabbeko nga muzibabako mutya mu banka tebabamanyi ne gwe munoonya kufa. Somebody in a meeting says we use COVID-19 to take away, to use the banks to grab. You steal money from people. What type of people? What type of thinking is this? This is beyond arrogance. Zimbabwe. Nti ebintu babimanyi. Mucheganye nti sikyecho. Nanyini dobozi eri muloza tebamumanyi. Mu meeting je mwatudde naye ku lw'omukaaga teyabaddemu. Ntwe ya pusi tebamumanyi. All of these things tebamanyi bali connected naye. Kati kano kateepo ak'okunzita tebamanyi abakoogera muloza tebabamanyi. They know it. Neba bagaye nti mutto olabe Museveni akwateko. At the end of it all muzeeyi nebuuza. Nze ne bwe mpulira muntu ng'akutte ku lugye kiro kutya kweko naye obugumu obujja obusaajinga n'oba bakigezeeko balabi olabi bufamu bufakitole bwe bukwata omuliro tukene bukalubindi bwe nedda nze njagala nnyo batteyo ate waliwo side force ejja okutta omuntu bamubabwayirije bwoli balaba basuzeewo wano bwoli buno bwoteri yajja kudduka nga butuntubuka muliro talisula wano bwebiri musange wabo aliyingira Kongo Kinsasa n'omuntu wewe abantu tebabaagala nze mbakunamizza nnyo whenever they want to attack me nga mbakunamya ate tetuligenda teriyo reconciliation kati nkugamba nti Bobi Wine wano wewa Bobi Wine abadde atukubira wano wa Mulenyi nabagamba the youth. Much has been said about the youth, and the government has pumped a lot of money in youth projects. However, it seems all of these efforts have not been very successful. My answer to this is that, like all other government projects, youth programs have been frustrated by the mafia gang. Their interest, like elsewhere, was not to solve the challenges affecting the youth, but to use them as a conduit to swindle public funds. Government yagenda neyeteekako ekya okuwa abavubuka emirimu tekisobola tewali gye kiri because it is explainable. By the time the president came to power, we had one university, Makerere University. Today it was producing 2,000 students, which means at that time being a graduate was important. And Museveni came with his new approach to education, universal. Museveni believes in universal. Yes. Why do we have a few educated people? Why don't we have a group of educated people who are unemployed?